Olugendo lw'omukwano, the love story. Eba mboozi ku mukwano gwokka byatandika bitya, biki ebyamukuba, kuba kunyumirwa, wabulanga stories ezijjuddemu ebyokuyiga, the love story ku channel eno yokka. Olugendo lw'omukwano. Nalongo tusanyusa okulaba nate mukama waffe yeebazibwe nnyo wetwakomye twabadde mu kirombe kale omuntu bwakutunulira kati olumu kati ne bwemba mpise ku kirombe so otunulira omukyalo oba omuwala omu nena kale ono bwe yeeraba nga agenda kubeera nga afiira mu kirombe tamanyi nti bannalongo baayitawo ne bava nayo. Tuli mu kirombe waliwo yali akola ogw'okukuŋŋaanya amayinja aganye okutwala amayinja go kubanga oganye okukola byayagala. Awo twakomye omugamba nti oba oganye okugatwala Yesu ajja kugatwala kuba yali agenda kugatwala wa Yesu. Yesu asobola okukozesa omuntu yenna najja n'atwala, naye omwami oyo kye yakola yajja n'agabbawo. Yajja n'agabbawo, alabika yagasomba mu mirundi ng'ebiri naye n'aŋŋamba ojja kunnoonya. Kati ne mugamba sijja kunoonya, twala ndifuna amalala. Ne kale wadde nti okyogera nti twala ndifuna amalala bulumi bungi kubanga ogakubidde oba emyezi ebiri agatutte mu lunaku lumu enkyo oddayo ku zero. Ne kati mbutamunoonya ye kye yakola n'alumba gye nalinga mbeera n'enguma zambiro nengamba ezo sente kazife yagezaako okungoba naye nga tasobola kunsanga. Kati ekyo nenkivaako. Oluvannyuma sente yazimpa nga wayitawo ebbanga kale naye nga n'abantu bamugamba lwaki omwana omukola bw'otyo lwaki. Kati sente n'azimpa naye ekineewuunyisa nti mulabako ennaku zino naye bwandawa bw'ati ate nga yeekweka. Ensi yamukwata. Yes, ensi yamukwata. Ne kati mu kirombe omwo neeyongera okubeerayo ebbanga si ddene nnyo. Simanyi nnyo myaka gye nabeerayo bingi nti nali mbuyinike nga n'okubala saagala, naye ekiseera kyatuuka ne nfuna omuntu ku kyaki n'agamba ngenda kuwasa. Kati saalina nnyo bwetaavu bwa kufumbirwa. Lwaki ng'ate wali mu myaka tosoma? Kati nati nga n'ekitambula mu nsi sikimanyi, nga n'ekyenina okukola nakyo sikimanyi. Kati ye bwe yagamba njagala kuwasa neebeera nga just idea. Kati namugamba nange simanyi. Naye nga liringa just step nti bw'ova ku mwaka ogusooka oweza emyaka ebiri. Kati nga ndirabanga just nti bw'oba tosoma oba toyina kuyamba ndowooza ofumbirwa nga bye neebuulirira. Ne mugamba kale. Naye kati ekiseera bwe kyatuuka eky'okwanjula nange era byonna yeetetenkanya yekka. Kati tunaayanjula ddi nze simanyi. Embaga ojagala ebeera etya nze simanyi. Kati oba obwongo nga siriiko ndowooza nnyo na muntu andi kumpi aŋŋamba kiba bwe kiti nga buli kimu mba simanyi. Naye kati n'aŋŋamba kati genda ogambe bakadde bo tujja kujja okwanjula. Naye nagenda okugamba bakadde bange tujja kujja okwanjula ne bangobya emiggo. Awo wali okyabeera ne kojja? Nali nkyabeera ne kojja naye tata wange nga tayagala balokole. Yangoba n'aŋŋamba yali mukatuliki? Ayagala mukatuliki? Kati nankakasa nti n'olunaku lwe mujja okwanjula siriiyo. Kati byansoberamuko nga ndaba nkasukibwa ekimala ate nga sisobola kugenda bugenzi nga negyendaga simanyi oba njagalayo oba saagalayo. Naye nagenda okuvaayo neggulira eryo nzire ew'omukulu mugambe munnaaye abakadde baganye. Nagenda okutuuka nga naye bakadde be nga nabo bamugee toleeta mulokole. Toleeta oyo omuwala alina ebisiraani bitya. Engeri gye bandabanga ntawaana n'ensi kuba buli wamu banneekubanga by then nalina kwaya mwenyimbira
nera nga nze wa level za wansi nga babeeranga bagamba yono talina ngatto talina kinga teri akwagala kati bali bagenda okutuna nga bagamba yi mubawala bonna bano aleeta oyo n'agamba baŋŋaanye okuwasa kati nendaba ng'ensi njirimu bwomu naye nesiggwamu ssuubi neŋŋamba nasaba essaala nga olwo of course obwongo bwange nga tebukyayinzaga nti mukama otuwe emmere mukama otuyambe naye neŋŋamba nti mukama nyweza amaviivi gange n'ebigere byange nneme okutalantukira gye ssaagala naye nga buli omu agamba oyo nga buli omu ansongamu nga mpulira ensonyi mu bantu nentandika nga okutya okugenda ku kyaki kubanga bagamba nnyo abadde yesiba ku mwana ebyoku kyaki mu bisaasaanya abantu abamu bagamba nti eŋŋambo emimu egyo bibeera ku kyaki naye ntera nnyo okuluŋŋamya buli wakuŋŋaanira abantu abasukka mu 5 bana abantu oba katale oba ssomero oba restaurant oba ddwaliro oba kereziya oba muzikiti kasaba kuŋŋaana bateeka okuba nga okwogera kubeera tokiteeka ku ddiini eddiini okyagintamya kugeya si ddiini yegeya abantu abakuŋŋaana kasaba kuŋŋaana kati ku kyaki bakutandika okuyisaamu egyo emimwa ng'era bwe bagamba kati yabadde amwesibako bwe weesiba ku mulenzi mukazi wa yabadde amwesibako naye ng'onoonya eyeesiba kwani nga nange ŋŋamba nti oba anoonyaako ki nga ndaba kiraasi yange teriiyo ate ye yakula ne mama we ne taata we alina n'ekibaluwa by the way naye nga nze sirina lupapula lwonna okulekeza bayibuli kati tutambula tulina okusigala nga tusabira mu kyaki yemu bakadde be basabira awo tumulina okwebuuzaako bannange banene nga kwega buli akutunuulira olowooza nti bino ebikwogerwako era byalaba nene ngamba Katonda ajja kunnyamba kati waliwo omwami omu saawa zino ye musumba wange mu kyaki mwensabira bamuyita Mugwanya Steven mwagala nnyo kubanga nga tayogera nange kintu kyonna naye nga amaziga ge nalina ku mutima ng'agalaba kati bingi nti nali muyimbi nga abalala bonna bandabamu obwonoonefu olw'ebinjogerwako naye nampita n'aŋŋamba njagala okulabanga ku kyaki buli lunaku nze bwe naabanga ngenda okubuulira ojja kuyimbanga kati nempulira nti ninayo at least omuntu omu asobola okunzikiririzaamu tobuliddwa kitangaala ne wakati walabiseeko kakando kati omutima gwange ne gutandika okuddamu mpolampola amaanyi yambuuliranga ebigambo ebinzizaamu amaanyi naye nga tebiri direct naye ng'agamba ojja kuba bulungi osobola okuwangula weebityo nga buli wansanga aŋŋambayo ekigambo kimu kati neneekwata awo bwentyo nengenda mu maaso naye nga n'abayimbi be nabeeranga nabo nga nabo bongera kuseka nga oyinza batuukamu ne baseka naye kale saamanyanga nnyo bye baayogeranga naye ng'oluusi engeri gye bakuddamu ng'ozze tiegwe naawe oba oyambala otya kati nga bireeta amaziga lumu bangobako katuuti ne baŋŋamba nti engatto gy'oyambadde teweesa Katonda kitiibwa eyakiŋŋamba yakiŋŋamba mu butuufu naye gwe yali akigamba ndowooza nga kizze mu bukyamu n'engeri gye kizzeemu kati twali we tusula era nga si w'amaanyi nnyo ng'engatto z'amasanda naye ng'emmese zaaziruma kati ng'omuntu omukulu naye nga kanfuna akambe nange nzisale at least akagera akamu kafulume ebweru kati ne bakiraba nti yali damage kati engatto ezo bwe yaŋŋamba bw'atyo nenkyusa amaaso gange nentunula ku bigere nenkaaba nakaabanga nnyo naye nga kwega ebintu ebinzijira nga ŋŋamba banze ndibeera ntya ne bano bendimu nabo tebanjagala naye nga ate nali nnyimba nnyo kati naŋŋamba genda wabweru ofune omuntu akwazika engatto naye kirowoozeemu nga abantu bajja oveeka ani gwogenda okugiramu engatto omwambule omuwe gwe gye bakugobezza kati ate ng'eri banninze aŋŋamba tukulinzeemu wano eddakiika
Kati bwe nafuluma ne ngamba omukyala nsaba kunjazika ku ngatto ezange zifunyeemu obuzibu naye ng'already ndi mu kusiimula maziga. Kati kyava ngamba ate ggwe mmanyi ekigere kyo kinene ogenda kwonoona engatto zange sinza na kwambala bino ebigatto byo. N'azirinnya ku ngulu. Kati nagenda n'ennyimba naye ng'obwongo yakuwa ezize naye ezizo yalinnyako nninnya. Yalinnya nninnya era awo teyavaawo. We namusanga yangamba olumala okuyimba ng'ojja. Naye kati akantu ako kaalinga akatono naye kanfaananira ng'omwezi omulamba mu nsi nti ne kati bwe nkalowooza ne nneebaza Katonda. Obanga oluusi ebintu ebimu ndowooza bituufu ne bitubaako ne tutafuna malala mu nsi Katonda ng'alina waakutadde. Kati tugenda mu maaso awo bwe tusaba bwe tuyimba ne mpulira munda munze nga ngamba oba kiki nsobola okukola ekitali nga bino ebyabano. Kati ne ngamba nendooza kanjiga okuwandiika nga mpulira omutima gwange guliko ebigambo bye nsobola okuwandiika naye nga teryanzikiririzaamu. Kati lumu ne mpandiika oluyimba nga lwali lujjudde bulungi. Aba nkyajjukira bwe lwali lutambula nga lugamba yafiira ku musalaba mulokozi ow'enseno. Lwali lutambula bwe lutyo. Ebigambo byojjukirako byokka. Byaliko bingi naye kati ne ndutwala mu kwaya ne mbagamba nafunyeeyo oluyimba. Kati twalinamu omuwala ng'ayimba nnyo nno bambi ng'alina akaloboozi akalungi. Ne n'agamba birabwa oba gwe wabaaki oleese bino ebya Sunday school. Awo wennyini we nali ndi saavaawo natuula butuuzi nange ne ngamba oba nabaaki. Nsaba tuddeyo katono kuluyimba. Yafiira ku musalaba mulokozi ow'enseno kyamugwanira okufa ffe ababi tulokoke. Kyaliwo ekityo. Olwo lwa Sunday school. Ne naawe birabwa era oleese bya Sunday school. Era oleese bya Sunday school oba wabaaki. Kati kirowoozeemu nga mpulirira ddala munze amaanyi amangi ennyo gangamba nange at least bagenda kugamba nti era kale birabwa yaliko wano. Ne bangamba lwa Sunday school. Bingi nti yasooka okwogera mu bantu abangi abalala bonna ne basirika. Nenzingazingako ekitabo kyange empola nenzira wabbali naye ng'amaanyi gampeddemu. So awo wengambira abayimbi oyo omuntu gw'olinnyirira toyinza kumanya kyalibeera. Ate ffenna Katonda atuyita kyekimu naye buli muntu ndoza ne kyeyaweebwa. Kati bwe nakivaako ekyo nenzirayo n'ennyimba nga bulijjo nga tuyimba ez'abalala naye lumu mba ndi ewaka ne nga naye ndabika nsobola okuwandiika. Kyenva mbuuzaako omuwala omu yali ng'awandiika ennyimba ng'ezze bazikkiriza buli lwaleeta balukkiriza. Kati ne mugamba naye Christine bawandiika batya? Nangamba osoma Bayibuli bw'omala ogisoma ebimu n'obivuunula oba n'ogattako n'embeera eza bulijjo nga bw'okiraba. Kati ne ndaba ng'ate oyo mulungi. Nangamba naye okusinga byonna saba Katonda ajja kikuwa. Ne ngamba okusaba obusabi basaba bati. Nangamba ogenda n'ogamba Mukama njagala ompe. Ne mugamba ekyo nakyo nja kisobola. Kati ne nasabira ennaku 3 nga ndi serious nga Mukama nange nyamba. Naye olwedenze ne lwotandikiddeko ndi muwandiisi. Ne lwotandikiddeko yafiira ku musalaba mulokozi ow'ekisa. Right? Olaba nti n'okubijjukira mbijjukira ate ng'olimba bali sirumanyi. Ffe ababi tulokoke. It's a beautiful piece. Okay. Oli akulungamizaamu otandise osaba ennaku 3. Kati naye bwe navaayo bwe nti ne mbeerawo ndowooza emyaka emirala ng'ebiri nga tewali kye nali nkoze olw'entiisa gye nafuna nga buli ekinzijiranga nga oba ne kino kya Sunday school. Kale baali kugambye nti olutwale mu Sunday school kuba yo nayo yaliyo. Baali gambye nti yo lukoleyo. Kati nensooka mbipoozinga ebyo nfuna omuntu omulala yantumira
n'agamba njagala kuwasa omuwala oyo. Ebyoliwo byakoma. Ebyoli byalina okukoma. Maama amugambye tojja kumuwasa oyo. Ngate baagattako kale ebisingako awo nti ewaabwe waabo Banyolo, ekiralo oyo omuwala wa Bisiraani. Nendooza n'enfaanana gye nali nfaanana, oba ab'Ebisiraani bafaanana batya? Simanyi, naye ndooza engeri ensi gye yali enkunyizza ennyo nga simanyi na kuseka. Ndowooza waliwo ne sitaani embeera gyatusindikirizaamu ne tubanga abalangiriddwako ekibi, obudibo, feva nga buli gwate buli muntu oli omuwala wa ng'abantu tebakwogerako birungi. Ndowooza wabaawo ekyo ekiba kitwambadde kyakwambala. Ate muko Katonda ayinza okuba nga yali anterese somewhere nveeyo nga ndi ready. Nakyo weekiri. Omulala akutuukirira. Yatuma muntu. Kati omuntu gwe yatuma ne mugamba omanyi ebinjogeddwako bingi kuba same church era nga bonna beemanyi. Naye nga nze muli ngamba olunga neddidde nayo ne mu kirombe naddayo n'enkola. Kati ojjukira wali emabegako be naga nti abajjo tulambula. Kati omu ku bo. Omu ku bo. Kati ate muli nempuliranga aswala nengamba kyokka nga akimanyi nkuba mayinja. Bano bonna benjogerako bo nga baasoma. Nga baasoma emisomo gyabwe. Kati nga ndaba nze oba nnina kugera na muntu afaanana atya. Naye mu mutima ne neebuulirira. Nengamba nakyusibwa olaba otya ebintu bino nakyusibwa omujjukira. Sola okwerabira nakyusibwa, sola okwerabira Josephine. Nekojja. Nekojja nesisobola. Kati n'agamba omanyi era kufumbirwa kwe kusigadde ekyo ky'olina okukola. So ne kati katono nnyo era kati kanjuge naye mu kiti kya maama ekiti kya ssenga. Kati nawe njala okuba akafaananyi nga mutabani wo asisinkana omuwala ng'omuwala kyalaba kyasigazza mu bulamu kufumbirwa. Kati oyo mutabani oba ye abeera bannange asinga muntu nga ye okusoma kuganye ebyokukola bibuze ekiriwo kufumbirwa. Ekyokuba nti okufumbirwa kyalabawo abalwedde kufumbirwa nti matiriyo gy'oyingiza mu bufumbo. Kuba kugenda bugenzi just kugenda kubanga nga ne we yandigambye nti sijja kumuwasa gyenzira yeewali mu kirombe. Era bwe namusisinkana ndooza omulundi gwange ogusooka nali mmumanyi nga n'okuyimba tuyimba naye mu kwaya. Naye bwe namusisinkana strictly ku kufumbirwa ne mugamba wakiwulirako okwo nti ndi wa Bisiraani? N'agamba nti abantu babyogera. Ne ngamba ate wawulirako nti tuli Banyolo? Naga simanyi. Ne mugamba bw'onoonoonyereza ku ebyo ebibiri kubanga nga omuntu eyaleeta amawulire gali esayidi yeeri nga yasigala awera nti yonna gy'anaagenda nja mulemesa. Ng'afa kinensi. N'akugamba ntya? Naye namusangako emyaka si mingi nnyo emabega n'agamba nti twakusabira naye Katonda yeebale eyakujjukira. Baakusabira Mukama akusumulule. Kati nze kigambo ekyabamu bakikozesa bubi nnyo. Abamu bakikozesa bubi. Babuulire. Muve ku kuno okusaba nze bwe nfukamira nsabira abali mu makomera, nsabira abakyala bagenda okuzaala, bannamwandu bamulekwa n'enfuuzi. Nyinza okusabira abawala abatannaba kufuna babeezi. Naye bwe mba nnina gwe mmanyi nga nsobola omutuukirira era waakiri ebbanga lye mba mulabye tuba twogeddemu ekimu ebibiri. Kakati okujja oli n'agamba nakusabira. Yaŋŋamba yansabira naye nga munda mu nze nnwanagana na kumusonyiwa kubanga saasobola kugenda gy'ali nga ndaba sirina kye nsobola mugamba. Nga kibi nnyo omuntu nga alwana na nsi ate ndoza si kirungi kulinnya mu maaso gy'alaga. Mwerulire bwerulize mugamba ayita wano kumpi. Bw'aba ajjukire ekyo oba bireke. Weyabbayo olwaleero neebaza Katonda eyajjawo kiri ate n'aleeta ekirala. Buli wamu ajja kukulemesa kwe kuwera kwe. Oli omugambye anoonyereze ku bibiri ekyobunyolo n'ebisiraani.
naye nanziramu nti seetaaga kunoonyereza, nze ngenda okuwasa, ntwala muntu sitwala bantu. Ne mugamba kati awo tutegeke, naye nga tugenda tegeka ki? Eri okimanyi nti bangobayo naye ati yakwana olwaleero luno nedda. Era kyekigambo nakiwulira nenga baba bakwana batya bakyeki nga bwoyinza okuwulira abaana abato nti tudetingidde omwaka 2 nga bakola ki nga boogera ki tebakwana nalo. nze nkugambye nti eri yali step nti omwana bwaweza omwaka asigala akula n'agenda mu mwaka ogwokubiri. Kati kino nange baŋŋamba kigambe naye nga bwe nagamba nti nedda lwaki nedda, ate nga ne bwe naga nti ye era sirina nsonga lwaki nzikiriza, naye nga nina okugenda ndowooza ŋŋendeko oba awalala. Ogambye nti eri ate bagobayo ewakojja mu kyalo gye nina ogenda okwanjula. Ogwasooka n'ogwokubiri? Ogwasooka gwe ndiko nti kumbuuza nti ojjukira nti baali baŋŋamba n'olunaku lwe munayanjula tetuliiwo siriiwo. Kati beno tebamanya nti bino byaggwaawo. Kati omukulu aŋŋamba nti kati genda otegeeza abazadde batuwe olunaku. Ondaba bwe ŋŋenda ate era naddayo era. Kati muzeeyi wange naŋŋamba bwe nayogera tewawulira. Ne mugamba nawulira, omanyi ffe famire yaffe batata baffe baali bangi nnyo. Batata ne basenga nga bakola 14 mukazi omu eyabazaala. 18 si 14. Kati bonna nabo ne bazaala nnyo. Ne tuwera ndowooza tuyinza okuba tuwera nga abaana 250 bwe ndowooza mu batata baffe ne basenga baffe. Kika kinene nnyo nti ffe bwe tukuŋŋana tetwetaaga nnyo bantu bazze nti oba tuzikirako tuli bangi. Omukolo embaga mugyemalira. Naye kati mubuuza mugamba kufe ffena abaana nga 205 nalinda byemu embaga egi. Naye nga olwedde balina n'abazzukulu bazaala. Ne mugamba eyange eringa yakusatu ogigobye ate nze gye njagala. Kati njagenda nnoonya awantu wonna nyanjule, nja basaba nyanjule nkole embaga kuba gye njagala. Saagala kufuuka nnyo chipu gye ndaga nti twala butwazi. Kati jjajja wange yaliwo nga mulamu n'agamba nedda, omwana ono katumuwe chance ffe kala ajje ewaffe ayanjulire ewaffe. Nenfunayo ne taata wange omu agamba nze nja kubeerawo nga taata kweganga byonna byakunyamba buyambi. Omwana tumugira agende. Kubanga kyayagala. Era ne tutegeka nga tuli mu mbeera bwetyo paka ku lunaku lw'okwanjula. Nze eno saanyega nga bano basanyufu nnyo tugenda wa taata. Naye nga nze wendi buli kintu kyonna kyantama nga ngamba oba afudde asinga. Nga ne gye ngenda mpulira bintamye okusinziira eno gye nva nga ndaba oba singa nfaamu. Naye olunaku lw'okwanjula nga lwankeera taata wange bamulumba ewuwe. Nga bamugamba oyinza otya okukola omwana bw'oti? Lwaki omwana omuleetera okukukyawa mawokota? Kati omukolo gugenda kubeera wa? Guli mawokota era ye wali jjajja azaala taata we ngenda ogukolera. Nga n'akayumba kattakataka kali awo. Naye kati n'ayomba n'agamba nze kye nayogera nakyogera biki, naye ne bamusinga amaanyi. Nga maama we amuzaala yamuyimiridde mu maaso n'agamba nze nkuzaala. Naye ekyo ekintu tebakikola. Omwana talina kye yakkola. Omwana kati nali ndi awo enkeera ku ssaawa 4. Nagenda n'ekibinja ky'abayimbi bakwano bange abamperekeddeko nababuuliramu awo ne mbaga simanyi kigenda kubeerayo naye si birungi babeerewo at least okuntaasa. Kati ssaawa zaalinga 4 ku makya ng'omukolo gutandika 8:00 taata wange najja. Naye namulengerera eri omutima ne gumbwatuka. Ngamba oba agenda kugamba ki? Naye ng'akutte embuzi ng'alina n'ettooke. N'abagamba bampite. Naye ne ŋŋamba abamperekedde tugende ffenna. Kati n'agamba mbadde nsaba munzikirize mbeeko abagenyi b'empita ku mukolo guno. Nakaaba bukaabi. Ne ŋŋamba ono ye taata wange.
aŋŋamba ebintu bwe biti ku lunaku bwe ruti nga ne gwasaba nze nnina omusaba ti taata leeta abantu ate nga ku mukolo ogwo nga maama wange teyazze nagendayo ne musaba ne mugamba njagala maama ngenda kwanjula bwe biti muliiriddemu teyajja yawa ensonga kaŋŋambe yawa ensonga naye nga tematiza kati olaba bwe mbeera mu nnyanja y'ebirowoozo ku mukolo nga buli lwentunula bwe nti eyalimbadde okumpi nga simulaba nenzikiriza nti mu nsi najja bwogu era ndivaamu nzekka ne mbakyawa omanyi kale ndoza nenneekyawa ne nempulira nga sirina kyeneguya anjagala simwagala atanjagala simwagala nenfunaawo ekintu ekirala ngamba bwe nti abazadde waliwo emikolo egibeera mu bulamu bw'omuntu nga tegirikomawo kati kale omuntu osobola ocelebulatinga ng'omuzadde abeera tamanyi naye okufumbirwa wabaawo okutikkira ebyo ebintu omuzadde weewaliriza n'obikka kuba kati nze bwe neenoonya abantu bano nali siina kye nabakola naye mwembi nga musazewo tetujja kubeerawo naye nga mmanyi nti kojja waali nalina ne maama wange oli gwe nayogeddeko nti oyo kojja kaabula kata aweebwa eggomesi ya ssenga era ye nga akwata n'akuwambaatira naga mwana wange nze kasita wendi naye nga munda eri mu mutima owulira kyandibadde bulala kaakati ne ŋŋamba kale omukolo bwe gwaggwa bwe guti kanzu bagiwadde omuntu bazitaddewo kale nti eyataata eya nendaba taata wange nga atuula mu ntebe bw'ati naga nti sekkono tawaanyisibwa nakiwulira gusooka ate gwe gwasembayo siddanga mukiwulira nagamba nina okugaba ebintu by'omwana ono nagamba bugambi be nali nabo nti musituke tuve wano bwali budde kiro naye nga tulina okugenda taata agaba bintu ebireeteddwa kukwanjula alina obikwasaganya ne kanzu ebadde ey'oli gye yasooka okugjayo kwegamba ate nempulira ng'oba nnyambadde kiki ekyo oba obusungu nsonyi eyakamirika awo omulabira nalina obusungu naye nina enkula ndooza gye nnakulamu nkuuma nnyo buli kintu munda mu nze ne bwe luba lutalo ndulwanirayo omuntu ne bwannyiiza atya nsobola omukuba muli mu nze nena nga muyuzizza emimwa ng'atiirika ne muwangula ne nsobola okuulinga ndwawo okwogera siriyakitingirawo ate oluusi nkiviirako naddala era nsobola okubeera n'omuntu nga simwagala nene tubeerawo twale tuli mu kuyiga ebikula ekyo kibeera kikula kimikwana ekikula ky'omuntu anyway ndoza kyazaalibwa kuba nti nali siina bwogerero eddoboozi lyo teriwulirwa kati nga gwe kennyini otuuza lukiiko lwo paalamenti ye ey'omunda gwe nawe tumwesonyiwe tumuleke tumusonyiye taata atudde mu bwa sekkono atawaanyisibwa nogaba ebyo naye nze navaawo ne be nali nzize nabo ne tukomawo e Kampala naye mu kukomawo e Kampala tiwasuula nawaka nga sisobola nga simanyi kiddako nga nina okugenda ne keesi omuntu gwe nali nfumbiddwa bannaaye ekesi yagyeyazika yaleeteramu ebintu kati ate nze kyekyobugagga kye nali nfunye ku mukolo nga simanyi nti erina nnyiniyo nabaka mangu ekeesi eno ŋŋende naye nkomawo nga ndi musanyufu nga kasitani nga nakyo ekintu ekinene ennyo kyensosa okufuna mu bulamu naye mwali temuli kintu era nga nsibe kati nkomawo olwalabikako ku nguudo z'ekibuga Mukono omukyala n'aŋŋamba gwe nnyabo kesi yange simanyi wagireese
naye banene wankubadde wayazise teyagikwasa ggwe wandigambye oli wadde keesi nti owooluganda omuntu keesi agikomyewo okutuukirira nze ate ku street kati nenfuna entiisa ennene nnyo kujendaga ekintu kyembadde obuvumbo bw'oyingiramu keesi yali completely empty temwali mu kintu kati nalina okuleeta keesi eyo nga seebuuzizza kuyaleese keesi ebeera enno nga keesi zino keesi entonotono ndoze oba sekendi simolo the smallest naye eddakaawo nenjireeta nenjimuwa ne kagimpa saayogera naye kumubuuza nti yaani nagiwaayo buwi ne tutandika okwetegekera emikolo mbaga saagiteekamu yadde 10 kuba nali sikirina naye abaayambanga ne bansondera okimanyi nti okwanjula ekyaki yasonda kwali kwamaanyi yasonda eri ewaffe eri ewaffe maama gundi bwaleetayo enkoko ne batema ku matooka awo baneiba ffe waffe emikolo nga ginaabaayo nga ku sande olwokusatu luba lwakusaba mmere tulina okwanjula bannange ani ono biro waffe muteme eryo naliri emmere yaliyo ate kasita kati ebiseera omukolo ate omukolo kasita kubaako ebyokulya eyo byaliyo n'enkoko zaaliko ddala abampaddeyo omuceere byaliyo tutegeka mbaga meeting zituula ku kyaki naye ng'omugole alinga akatulumaati talina amugamba kola bwoti nga nina embalabe ani metroni baamumpa ku kyaki lwaki gundi si yali metroni nakyo simanyi nakumanya ndoza yali talina ssente alayika yali talina ssente nze baamumpa ku kyaki tioyo abeereko ate nga muntu mukulu so nga at least nga akugambayo 1-2 omwami ofumba emmere oyoza ku ngoye ebyo nga mukulu akati embaga etuuka seetegeka nze bino nti mpulira kati ennaku simanyi ani bridal shower naye nga kojja yategekayo mu bibuga mwambuka eno mwambala eno mwegezezaako muzeerimu nga tobazinja ziko ezo zo gawuni asiba abagole yabeeranga mu kyaki nga buli mbaga ejja baga maama mutyaba kati nga yamanyi lwalonda oba lutunuddewa oba biri bitya basonda ku kyaki nga basonda embaga kati esente we zikuŋŋaana ne batema zino zigende ku gawuni n'abazitema nze sibamanyi naye nga nze wendi kati ate nga tuli ba mukyaki n'omwami wa mukyaki so nga bikwasaganyizibwa nga bategeka popcorn zaffe awo embaga yali ku full gospel Makerere bw'ojjuka embaga ali mwaka ki yali mu 94 wafumbirwa mu bufumbo obutukuvu 1994 but you look young 1994 94 nakabeera emyaka 29 1994 nali mu P3 natera nakufukamiza natera nakufukamiza 1994 full gospel Makerere kati embaga naye nze ekyamazima munda mu mutima nga nali bosi bagamba naye nga ntwalibwa butwalibwa of course ekyo kirabikirawo nze nawulira bagamba mbu simanyi emmotoka kati emmotoka nazo zakweyazi kaani anaavuga omugole nze nga simanyi oba kkala zitya oba biri ye ne bondi wakati wo n'akutwala eyebadde emala okugumirako ate nno yantwalako awutu nze kankugambe aŋŋamba nti tugendagendako e Kampala tuva mukono tugenda Kampala naye ndowooza ekibuga nga nakakirinnyamu emirundi nga giigyo neŋŋamba kale
nengenda ngamba omusumba bangambye okuntwalako e Kampala by'omusumba abiyingiddemu kati ate nze mmanyi bwe bibeera nina okwennyonnyola kate ng'omusumba waffe bayithayo mukambwe ku baana abawala nga mukambwe nnyo nga ne mukyaki babagoba ab'emasagga nga babagoba baleme kwonoona bano kati so ne mugamba bangambye okuntwalako e Kampala nagamba kasa tutegedde kiri fine genda naye antutte ne gwe batutte nga fenera tuli awo bakutwalawo omanyi wano ku golf course bayita ku golf course Centenary Park emabega we bazanyira golf awo kati nali nze simanyi naye bwe twatuukayo ne nga papa ndeese kukola ki kati bwe twatuula nanga mujeebali nti kaale nammwe mujeebali restaurant mu busubi saalyayo kyakulya neki kale singa nze mwakozesa mu transport mwazinywamu omubisi emukono singa yazimpa nenziryamu chapati mutuuse wali tutudde emboozi etandise waliwo n'emboozi nga nebyanyumiza sibiraba ne tutuula nga nze ntunula eri mutya oba yali atunuddewa yamanyi okwanjula kwawedde naye nga womanyi nti omuntu interaction yawo kiki kyoyagala bikyalabika be yali antwalidde ndoza nga bamubuuliridde ne bimulemerera ng'ali ku kikwate naye yennyini ng'ali ku kikwate kaakati tuba tukyama ntaala abagofu ne bajja ne bagamba muveeyo obuntu bugenda bakuba bwe twasituka bwe buti ne mugamba nze ngenze nga nina okudda eka nga nekyandeese sikira ne ngamba oluganda nenzira eyo ye outing ate nga kyaki yaffe nga tokkirizibwa nti ogende ewowo oluganda gy'abeera nga mateeka tekikkirizibwa n'olwekyo n'embongo bwange nga tekiriimu tonna bakumanya gy'ogenda kubeera kubanga omuntu akutwala tolambuddeeko makaawo olabeeyo nti wano wantwala ate nga ne mu kutegeera kwange nga sisobola kubanga nze nga abasajja bo nga bo nga mbatya nga mbalinako entiisa nnene nga sisobola so kati nga n'ekyokugenda oba wafaanana watya oba bitya era nja kgenda kati embaga yaffe yabeera nnungi ku nze yali nnungi nnyo mukubi w'ebifaananyi yatuwa offer bakozesanga biki kuba kati mukozesa memory card kweziri waliwo ekirala kye bakozesanga zabeeranga firimu negative ezo biki negative ebyo kati nga yabijja ku mbaga ndala eyaffe yali offer nga naye balina gye bamusasula ndowooza olulala kati natuwa offer ya half awo esigaddeko vidiyo saagirabako ebifaananyi ndowooza bano abajja ne bukamera awo obwo bwe bufaananyi bwe tulina bwonna buli bwe buti bulinga obwekiro naye nga tubulinayo obufaananyi ndowooza nga temulina official bifaananyi kuba embaga bwe yaggwa nga wayiseewo ng'omwaka n'atugamba byasiimuuka naye nze ng'ekyokukyesonyiwa si kizibu kyange nenkivaako kati embaga bwetyo yaggwa maama wange yajja ku mbaga kyansanyusaamu kaawo ne muzeeyi wange yaliko of course ne kojja maama wange naye yaliwo oyo nga waali nnyo ku sayidi awo nga yalina n'okubuulirira omugole saali wakubuulirira bingi kubanga nga ensinzi nzize njebuulirira eyo nayo nja sobolera okwebuulirirayo ekyenaasangayo nga tulwanagana nga tugenda mu maaso naye nga kye nasooka okwesonyiwa nti mu nsi ndabika sirisanyuka ekyo nga nakiviirako ddala nga nekineraliikiriza sikimanyi n'ekinsanyusa sikimanyi naye nga kati tubadde mu bufumbo bwaffe omwami antwala w'abeera
twava ku honeymoon ow'oluganda yatuyamba n'atutwala ewuwe Kyotera ne tubeerayo mu maka g'omuntu Ekyotera ne tubeerayo batuwa ekyemisana batuwa naye nga ow'oluganda nzimanyi mbw alina essente nga bwensuubira antutte nga nyina ne respect yawe ey'amaanyi fe ab'omukyalo nga abantu tubawo ebitiibwa paka kufukamira nafukamira mukkaawo nagamba tofukamira ffena tuli bantu bakulu nga okay ekyo nti olunjiya ntandika tuva Ekyotera tukomawo ne tuyingira mu kazigo bwe kati nga mulimu ekitanda kye nawenya ekitiibwa kiriko essuuka ne bulangiti ng'alina kateni zaali za yokasi nga zirimu obumuli bwa pink ne purple nga mulimu ebbinika y'amasannyalaze n'eggaali obugagga bwali buweddeyo tutandise naye tebyantiisa kasita nali ndi mu ttawuni mukono mu ttawuni ngenda tandika okugula emmere mu katale ngenda kutandika okusiimuula ennyumba ng'ebyo bya bbeeyi gyendi kuba eri ewakkojja twali mu yattaka era naye nga tuli basanyufu naye nga yattaka kati naye wano nga n'abantu kubeera environment kali akazigo mulimu abaana mulimu omukyala n'omwami nga ndi musanyufu naye nga kale ne tutandika obulamu kati olwo nali nina we nayigako akaalaani wakati w'amayinja n'embaga eno nina we nayigako akaalaani awo ku lubalaza awo emyezi nga giigyo neera ng'omugezi bw'aba mu myezi 3 nali mmanyi ekyokukola nenziruka nayo buddusi fiizi nazirekayo nga ndaba mmala budde wali bwe nfuna ekyalaani nze nsobola okukola kati ng'ekyo mu mutwe mwekiri kati mbadde olubuto awo olubuto olusooka naye nga tetufuna mmere nga tebagula mmere nga talina ssente nga mukola mutya nga nfumbugumya amazzi n'ennywako awo naye nga by then ng'asuubula nga ali muproduce agamba ngenze safaari n'agenda wayitawo ng'ennaku 5 wiiki n'akomawo oluusi ng'aleeseeyo ettooke naye nga tetulina ate manda naye ng'ate obulamu nga ndaba ng'ali e Kampala era nenjiya nga amanda nga nze waliwo awo twali tulina nyabayo ala ewe babeera nga bayimiriza ebimotoka by'amanda biki kati nga nkeera ng'emmotoka ezo baazitadde nennondalondalondakaawo nentwala ne gabeerayo oba nenkera nenongoosa essigiri z'abantu obwo obwandanda obusigaddeko nembukuŋŋaanya nenfumba kati naye nga omwami oyo nga mwana wa mugagga naye nga oba bitya ndoza bwe yava ewaabwe ndoza tataabwe nga oba ovaayo ng'akuggyako engalo ate by then n'okufa yali afudde ng'alina engeri gy'abeera mu kazigo ng'atalina nga naye yeekutte ku bisubi bya chaaki bye bitiibwa mwe twamulabiranga kati nembeera n'olubuto mu bulumi mu bwavu mu buyinike nga byonna ebiri mu nnyumba tekuli kinyamba nga tekiriiwo syayo yaako ng'abakazi b'embuto bonna ng'omuntu wanaganze mpulira bagamba mbu nze njagala kulya nkoko njagala kulya kino naye kyayika abayoya ndooza kiva mu busobozi tosobola kuyoya kusukka ne system yo ekonectinga memanya nti kati tuyoye eki kati tuyoye yes so tojjukiramu byakuyoyayoye okujjako nti nga bwe nsanga abali ennyama ng'emmeme nsinduukirira naye nga sirina kyendya kye banteeka mu maaso oba nkyagala oba sikyagala ne tubeerabeerawo bwe tutyo kati ntuuka okugenda okuzaala ya rabbi olubuto lwannuma naye ng'omwami talinaamu yadde siringi 2 nti kantwale omukazi mu ddwaliro sijjukira gendako mu ddwaliro lyonna fantineeto sikijjukira kati ate ng'ajjukira nti palamenti yange ng'esalawo ne tusirika
era n'emmere entamu ze nalyamu sizijjukira bulungi nti nendi ekyemisana nendi ekyeggulo naye nga weetuli awo nga tusirise omwami wange musirise nnyo nti nze nsobola okuwogga n'olunaku lwonna ate nga nange siri mwogezi naye kuye oli mwogezi nnyo kati omukyala w'okukyaca nsanga ku kkubo nga ndya naga naye mukyala Kaboggoza olubuto luno terutuuse okuzaala ne mugamba olubuto olunuma simanyi kye rubadde n'apangisa akamotoka nankuba emulago bwe yantuuse emulago nange akasita nkutuusizza diiringa n'abasawo andi bwogo kati awo mukwano gwange nakyusibwa ne bamugamba ye yalinnya bulinnya najja akati ajja asanga ndajanira awo bannange nze mulago yantama mulago oyo babayitawo batya waliwo awo akabonnaako baba kayita batya sime mulago sime kuliko ekintu oba oba abasawo bavumanzi gwenyabo totulekanira gwenyabo kwegamba nensanga obulamu obuzibu nga ngamba singa nfa n'olubuto luno oba ebivumo kyempulira n'ebivumo nga tebina bigattira nga Katonda ntaasa nga nzaala mwana nga mukuba wali kati nga mbagamba nti nina mukwano gwange nakyusibwa ajja akwata omwana ono ng'omwana akaaba ne mbagamba ajja akwata omwana ono kweganga n'ebyempulira sibimanyi nga njagala nsigale nzekka mu mbeera mwe nnali nfune bwe nnaabeerawo nga teriyo yadde akakerenda teriyo yadde kaki teri akugamba kino teri wabula nga tweyaza wajja yagwawo yazaala abamaze okuzaala nga babasindikeyo mubanga abali oba mu kidiba kati nga mpulira waakiri omwana ono agende wali oli weesanga oba anajjamu ekkooti gy'alina amuzingeko omwo abeera awo nze nfaafaagane na bino ng'embeera si nnungi abasawo ne baŋŋamba obadde kyerere bavuma ne bakakwata omwana wo wamuzaaliddaani mufuna embuto ne mpulira nga n'obwongo buzzeeko leeya kati ngenda okwetegereza omwana ng'akaaba naye ng'akamwa kawunya bubi ne baŋŋamba yonse omwana we weganga buli kimu bajula kukwatira muggo ngenda okuteeka omwana ku bbere ng'akamwa kookya nnyo ne mmanya nti ekimukaabya ne hiiti wateekwa kubaawo obulwadde ne mba nnyonnyola baaboggola nga njagala bandeke empitooli tulabe batusala amagezi agakola ki agasingako awo bwaki omwana afudde naye nabeera bwenti nga n'ekiddako simanyi gye ndaga wendi simanyiiwo ne ngamba nakyusibwa omanyi tugende omufu gy'ali tetulina mpuliziganya tukubira abalyeri tulina kutambula tujje tukomewo emukono tubage nti omwana afudde ne gye bamututte simanyiyo naye yamutwala agamba omukazi yeebakidde omwana naye nga nze mwennyini nasula ku seminti wabula neibe yalina akafaliso namusaba ne mugamba omwana ye kamuteekeko oko wano nze ne neebaka wali ku seminti naye baŋŋamba yeebakidde omwana era bwe bambuuza ne mbagamba kyemuba mumanya twasuze mu bulumi naye omwana yabadde mulwadde nze mwennyini nagenda nina omusujja saafuna treatment era navaayo nga sigifunye mwami Kaboggoza aliwaawo mwami Kaboggoza ezimuleeta nazo nga teziriiwo yaliyo naye nga nejasigadde akayumba kabanjibwa emyezi gye sijjukira naye nga kawa Luganda wa ku kyaki kati nga yatusaasira olw'ekyo ate bingi nti twali tuyimba kwaya nga nze mbeera mu worship team mukko nga babeera baga nti mukyala Kaboggoza temumuma yooli nga olw'ekyo ndowooza kafeva awo nga batuleka kati bwe najja ne mbategeezaako awo ne beekungakunga abooluganda ne bagenda bajjayo omulambo ne bagutwala namala ebbanga ddene nga seeriimu nga nze ne meme yange tetuli wamu
nga si kugambe nti ensi yantama nga nabyogera dda siibuuze nti ensi ekoma ddi nga ndi awo nga toyina nakyosobola kummatiza nti ojja kuba bulungi nti bina naye nga ngamba kati ndowooza obulamu kabugira busindiikirizibwa paka Katonda lwalisalawo antwale kati ne bajja nga abooluganda awaka nga kitalo ekigambo ekyo kyantama nze sina na muntu yenna gwe nsobola kugamba mu nsi nti nga kitalo omuntu ne bw'oba ofiiriddwani nkugamba ebiralalala Katonda waali Katonda ajja kuyamba bijja kukyuka bijja kutereera ojja kuddamu osanyuke waakiri naye nga buli ajja nga kitalo bambi omwana wo bambi akaanako bambi ne tubeerabeera waawo mpola mpola ne wayitawo ndowooza ng'omwaka gumu olwo ntandiikiriza nfunye gye mpangisa ekyalaani nakinona na waka wa muntu nakyusibwa yaŋŋamba nga kiri ku kyalo ewaabwe nti waliwo ennyumba gye nalabangamu ekyalaani kye batakozesa nengenda nenkipangisa nga nkisasula 4,000 buli mwezi nentandika okutunga ekyalaani alisti nga nsobola okukwasayo ekyebibiri nsobola okukwasayo ekyebitaano embeera negenda ngaeterera olwo ntandika obulamu nti nina okukola bwe mba njagala okuba obulungi ne gwe nafumbirwa alinga nze ansingako kimu nti ye yasoma asobola okuwandiika ebbaluwa asobola okweyogerako naye nga tufaanaganira ddala kati netandika nga okutunga mpola mpola bwentyo ku lubalaza nga tetukyabulwa nnyo mmere kubanga wali ewaffe mukono ngaaliwo akatale babuyita butone nga mbamu emiwogo emifumbe emimonde ng'ogulayo ogw'ebitaano ne mugulya ekiro nenkyawe tutyo kati nenfuna olubuto olulala naye ng'olwo mbuuliriddwa maama wange oli omuto namugamba nakityo namugamba maama sikyazadde n'ensi embonyaabonyeza ekimala ne gye nagenda nawuyo mbonaabonerayo sijja zaala nantuuza olunaku lulamba naŋŋamba mwana wange toyinza kumanya kirijja mu maaso kyokka gwe njogera naye talina mwana naye nze mugamba sijja bizaalayo naye yanyamba nnyo naŋŋamba waakirizaalayo omwana w'olimala omuzaala okomewo wano kubuulira ekiddako ne mugamba kale kati nemba olubuto olugenze emyezi nga 5 jjukira sinywa ddagala nze naye kati omuntu w'olubuto nafuye sisobola kukola naye ng'ate ne gwendi naye nga naye gamwesiba okimanyi nti abaami abamu kale kaŋŋambe nti abaami waawasa gwobeera mukono gwe gwa ddyo ne bw'aba alina ssente omudirectinga kibanguyira okutuuka emitala weeri kati ate nze ekyo saakimanya ng'amaaso gange ngatadde ku ye nga ne bwambuuza nga muga gw'obadde olaba otya nga nze suubi olina mu ye kati awo twalwawo ndowooza lwekyo akati bwe nasiriikirira bwe nti ne ŋŋamba akalaani kano njosaayosa bakiraya nti ab'ebiraka nga nabo ndaba tebakyajja bulungi ne ŋŋamba kiki kye nnina kye nsobola okulwana nakyo nenva wendi gw'okimanyi nti ekisobola okukujjawo oli nakyo ggwe era biba bitwetoolodde awo ne mama eriisa eryokusatu erikiraba ettagali kati ng'omwami mu nnyumba ayinamu eggaali ne ŋŋamba lwaki sikwata kano akagaali nenkavuga ensonyi nenzisiba wali nengenda nentandika okunoonya oba emmwanyi oba ebijanjalo kiro nno olwo bwe bwakeera ku makya nenkabaka naye ndi lubuto nengenda nenzirayo eri ewakkojja ensuube nengenda ku kyalo nga mbagamba nsuubula bannange nsuubula emmwanyi nti tiye ozikuŋŋaanyiza wa nti wali ewaka nembaga naye mala kuzikuŋŋaanya nenzija nembasasula lumunga siina yadde 10 n'eki nga ntandika kuvuga mwanyi kagaali nga nzivuga naye nga ewakkojja nzaanikawo kati nga bwe zikala nga nange nnoonya abagula emmwanyi enkalu kati nga ndiira wakati awo bali ojjayo emmwanyi zaabwe nga tubawadde ssente ndi mwana wa ku kyalo
kati nenkikolakolako kakabangabanga awo olubuto bwe lugenda maaso naye nga banjeeya tikale yafumbirwa kyokka jjira kagaali naye yali agenda okumpasa oli mu kusooka abeera ku kyalo okwo oyo nga yasinga okunnumya omutwe obugigi kaakati naye neŋŋamba nedda kasita nkikola lwa bulungi sijja swala naye lumu mba nkavuga nkomawo emukono kantoolooza oba bitya nankuba nengwa banjoolawo buyoozi n'eggaali yange n'abantu alasa abamanya nagenda okuzukka nga ndi mu ddwaliro naye nayomba ng'ekinnyombya kimu lwaki mwandeese wano kubanze siina kgenda mu ddwaliro siina sente akati omusawo agamba nti omwana yeekiise naye komawo enkya kati oyo omusumba wange kati gye nsabira twalinga tusula ku nnyumba ze zimu naye nga mwekweka nga tamanyi nnyo bifaayo kati n'akitegeerako ye n'agenda footinga bill ey'eddwaliro n'agamba gendayo tofaayo sente tujja zifuna tofaayo gendayo naye kati omusawo kyava ŋŋamba naye buli lunaku olubuto lwo nga lukyuka tukurifaalinze ensambya neŋŋaba ndifaalinga batya ensambya omwana naye afudde kiki ne baŋŋamba tulabanga abalongo maama emmere ey'omu ebuze ey'ababiri ebuze ey'abana egenda vaawa nze bye nalowooza nga sirowooza nakiddako nti oba bitya kakati omusumba oyo era n'agamba yakitegeera kuba yabuuzanga mu ddwaliro bagambye ki kati bwe yakitegeera n'agamba sente ngenda zikuwa kera ogende ngenda mu sikaani kati omusawo n'agamba bannange muwala gwe ng'oli laki olinayo omwana yenna nenkaaba nga nzijukidde ne mugamba omwana yafa n'agamba weebaze katonda sanyuka oyina abalongo n'atema omulanga ogw'okukaaba abadde akaaba empola n'atema omulanga nemugamba otegeera nangamba obadde kyoli bulungi nemubuuza singa bakigambye gwe nayomba abadde ali ku butanda nentuula nga nzenna nga mpulira bubi kati nenga kati nze ngenda baliisaaki kati omukazi nangamba kiki kati kyava agamba banteekeko eccupa bitya otulo ne tuntwala nembeerayokko essaawa nga ziizo bwe nasisimuka nangamba maama obeerawa nti mukono nangamba kale ddeeka nzira eka neggulire erina kuwaza nina abaana babiri nga bandagidde okuwummula naye nga ndaba obuwummuliro sibulaba naye nga bwe neebuulirira munda eri nga ngamba kambeerewo katonda y'anaamanya akati awo nenjiyo ekyokulya nga sikiraba ndi muntu atasaba kati bingi nti nakula sikyama wantu wonna ebintu byange mba saagala muntu yenna abimanyi naddala byempitiramu mu bugubi kati neneggaliranga mu nnyumba naye nga nkeera ku makya webooleza ebintu awo abakyala b'okumuzigo nange nenkyanga kyange ebiriyokaawo obubinika nembukoona ku obusepiti nembukoona ku bikopo nenfulumya amazzi naye nga gatukula bwe tukutuku nange mbunva kwoza nange njiwa ebintu bibeererayo ddala bino kati nga musumba mugwanyi ono yayagalanga nnyo okumanya mwalidde kati ng'oyo mmanya essaawa ze zajjirako nensibawo era ng'abeeranga agamba lwaki weesibira mu nnyumba ng'omwami abeeranga yagenda kyesaamanya nti naye baamuwanga ssente banne nti tuleetere kati ng'oluusi byaleeta oba asanga eno ng'akatale kaagudde n'atafuna yadde 10 nze saabirondoolanga naye nga ku kye nategeerako ko katono nga byali bwe bityo nga wa commission ate ng'ebirime ebyo bisala nnyo ssente naye nga naye mwesonyiyidde awo nga ngamba kandabe bwe binaabeera bye biribeera nange bye ndibeera kati nentandika nenjiyo ekyokulya nga sikiraba
nafuluma wabweru w'ekikomera ne ndabayo ekiswa kati ne ntemako ettaka ne ntandika okulyako